kale ebibakoze amawulire bingi wiiki eno naga tusabe Katonda nti abananyiga munyige abanasanyuka musanyuke tetuli wano kubasanyusa tuli wano kubagamba kituufu eno program kofuna amazima agaluma oba oli mulwadde ng'oli mulago lindamu okufa kubanga bangi betugenda onnyiiza tofanga towulidde bubaka buva eri Katonda twava mu kwogera kabampaane twatandika kwogera mazima tetuliwo okusanyusa abantu tetuliwo okufuna follow by the way oba kufuna views tuliwo okutuusa ekyo Katonda kyatugamba n'omwoyo kyagamba eggwanga kubaffe abamu tuli ba mwoyo twabagamba obulamu twabuteeka wa Katonda. Omwana w'omuntu tosobola kumusanyusa n'omalayo. Ekizibu nnyo. Omwana w'omuntu tosobola kumusanyusa n'okola ki? N'omalayo. Kibiina kyaffe ky'abahasirazi tuyinza okiggulawo official week ejja. Buli kimu twakimaze, restaurant yawedde ne office yawedde n'ebisinga nayo yabimaze. Ndowooza tutuuse abagumiikiriza mwebale kubaako abawanduka ne bawanduka abali abafere ne bakola ki tugatambula n'abantu abatono abamanyi gye tukola ki naye kintu tekikoleka obukulembeze Bobi Wine musajja ne Museveni obukulembeze nti bagasigaddamu omuntu ng'ali mu bukulembeze beri Katonda ng'afuga abantu abasooka 1000 n'abeera nabo okumala ennaku 2 omuzungu wena twakatandika n'akagoba abantu lunaku ngoba ati obuzibu ate gwe yalikirira nnyo okusinga siko yalikirira abantu banyiza ng'oli mu bbi talumirirwa abantu ono bannange obukulembeze Uganda bali bubi olina jengaza abalidde mu bali ngaze kubbira mu banne jukire bulemu ebegenda kuggwe kale onakulwali tugenda kwogera byonna ebikoze amawulire sinza program bwena entambula ayagala abeereko atayagala akole ki naye nze manyi nti mu Uganda ne program eri kuba byetwogedde muze mu biraba twaba buli akalulu k'ekisolo ebyabamu byebyo nga bwe twabyogera wano twabalwanirira ku nnema enguudo zizo batandise okuzirima ffe kasa tujja n'ofunayo akapanade mulago program eba efunye omukisa kasa tujja kubanga naffe tweyiiya si ffe abali mu buyinza naffe twogera bwogezi engeri gye tulina following ennene bekikwatako ne bakola ki ne bagira naye abavubuka nina ekintu kyenda abavubuka mukendeeze fujirako obudde bukyali njezo jja byogera ku ssaawa 5 abavubuka tebakoze eki naye basibye abavubuka kumpi 30 abaliyo ne sikini fujjo naye ng'ebintu ebibasibye bya kisirusiru fujjo nga omuntu aba ayagala kuwolereza mutufu abulwa wakuwolerezebwa njaga tutandike topic eyaliye ne sikini kusaawa 5 tugitandike mu maaso naye nina mukulu wange yangaye tubulidde ku bataxi n'ababoda bakyafu nzani sikyalinya taxi sikyalinya boda simanyi bukyafu bwabwe naye manyi kimu nti ababodaboda ebasinga okuwunya akamu abatakisi bawunya nnyo enkwawa ababodaboda temusenya mannyo temunaaba kyokka nga ogwo mulimu gulimu abasajja abaweereddemu abaana buli lwowunya akama kambayigiriza okusenya ku TV leka akasenya mbayigirize bwasenya amannya gano akusenya ageera gano galina kuba meeru nga gaki bwomala osenya wano bwoti nogasenya paka gyeriko meeno nogenda ngoga osenya bwoti nomala nosenya bwoti naye nosenya bwoti nomala nosenya ki tekimala oba tutukudde lwaki bayita olulimi ate luba lukyafu nnyo olulimi olusenya enje lukoma kibi nnyo okubeera bannongo bawunyirira abantu basenya amanyi basenyako wano kungulu bantekola nti meeru bwegati ngaaga Bajjo kasakasa gabala mweru bwegati ngalooza maki akamwa kawunya tosobola kukola bizinesi kati ffe tuba ne zicontract za zibanka ngenda ku meetinga na nyini wa Equity Bank e Kenya omwezi ogujja nina okuba nga mpunya bulungi akamwa mpunya bulungi enkwawa mpunya akawowo ak'ebbeeyi ekintu kuwunya kwata simu ya bbeeyi kuvuga motoka nnungi tetubikola kwejalabya tubikola for business purposes kibi nnyo okubanga oli mubi nga Bajjo ate ng'owunya bubi okimanyi omukazi asobola okwagala olw'okuwunya obulungi okimanyi omuntu asobola okuwa bizinesi olw'okuwunya obulungi abantu babalina muno mumatu muddugala kabayigiriza obuyonjo matu bwomala okulaba matu aboda buno ogalabamu ne sabuni omala n'ofuna busiponji babutunda 2,000 n'otoleza amatu ebitundu ebisinga okuddugala bwogende emanju gera toilet paper ogende n'amazzi omala okukozesa toilet paper onabeeyo n'amazzi obayo nabe mu ngalo ne sabuni ate gedwa basomesanga abaana bato nsanga abawala bakuza enjala era walo bembuuza ne babuuza mwekuuta butendoza beekuusayo kibatu ndozo omuwala eri abenjala gikula ziba bwezisinga zigagajadde ndozo eri yeekuutayo bwati kati yekandida omungi yenziko ennyingi yeyutya yennyingi tukooyo obukyafu omuntu nayambula ekigere mu ngato wano mu studio engato yonna neewunya najjamu engato nga bwenjigyemu ku TV naye ngaawunya bigere munkwawa nobeera n'ebyoya mu nkwawa kati n'abasajja balina ebyoya mu bubina
tebagala bagamba mazima buyonjo mufune shaving cream ngojete wonna nomano weisaye cyangwa ine bivaino lyoko naba ali katoka kubagulira mazima tukoya abantu tunyirira otula ku boda boda nga bakuba embozi bote era kusema choka boda boda mwe babbi mwe amuni mugamba mwe bachafu ate mwe abakwana bakabasajja baline embozi zetovola banyigira nya bakazi gwe omukazi ye muntu gwunyirira akamwana gamba baby kawunyanga chocolate era abakazi 10 abakazi 10 abakazi 10 bebaligenda mu ggulu omukazi abana omusajja nga awunya bubi namugamba unyanga tu namwebaka ko namutuyanirako namana amuwe ebyalo namugamba nkwadde ggulu nkongereddeko ne bungereza nenga ogusajja guwunya bubi abaino kyamwagala banange kigambo kuwunya kintu kibi bino ebiwala bisire kwino manyi lwaki abasajja tebabiwasa biba bichafu amaala gagegera ate basire queen bebasinga osaasanya enziku ne kabotongo kizibu osanga sire queen yakuza enjala nga muyonjo bo balowooza mwenjala fashion kati kali kubuuze bw'obaona ab'ebitundu byekyama waliwo engalo ezikozesebwa okutukuza tosobola teekayo kibatu kiramba bwoti kati waliwo engalo kati engalo zibaako enjala ng'atya okwekola ki kakati ova olabanga STDs ne UTI nyingi mu malwaliro obucaafu bwe busibukako endwala endwala ekintu kimumundaba ku drip mbandu adde malaria na alusa tebakulimbanga nti okuwunya akamwa buba bulwadde buba butamanya kusenya nga waliwo n'abantu ababanda be nakitokola ebbaale ng'asobola okukwata evvuulye n'akasi n'agenda ng'akuuta buli binnyo n'amenya akatiike ku gundi ku nsiko n'ateekamu evu n'asinya n'olulimi paka gye lukoma n'anaaba n'ayimunguza n'atawunya omuwala oweza otya emyaka 21 ng'okyawunya kabuvubuka ate okwekuba obuwoowo nga totukula era owunya kivundu onaaba ebbombo n'emizingoonyo mu byalo bye bakolanga ki bw'okula bw'oweza emyaka 16 paka ku myaka 18 naaba ebbombo n'emizingoonyo naye otandika okwekuba deodorant n'obuwoowo obulungi teri kintu kirumanga kutuwunyirira ne ku ssomero ne ku yunivasite abaana bawunya ne ku wawona mukozi wa TV awunya akamwa buli wendula naye musajja mukulu nnyo abeera ku NBS gundi kansirike ate obadde ngenda byogera kakati wane mutuwunyirira tosobola kukwana muwala wa kirasi abantu bagenda bebuzeera kati Bajjo omubi abakazi abalungi bamwagalako kyo omukazi okuwunya obuwunya obulungi kikumala okukola ki naye abasajja n'okyafuwala ate obusajja bw'obusuuti buwunya bwemupi buwunya waloka emupi kemanya akawunya bannange oba nkogere ate emupi tebatuka wa bodaboda ekivundu kyawo ne emupi kyawunya bade muwunyira mu paliamenti bemupi n'oba mubaka wa paliamenti ne bakuteekamu obwesige naye nga tonayiga na kusenya mannyo kanoga nti oli mukulembeze onojja ote ku TV osomesa abantu obuyonjo bw'omuwala okuza enjala nga tosobola kunaaba bulungi bitundu byakyama tekikufuula nti enjala tezirina makulu omwana aba n'enviringa eno alina mukoka nga tosobola kulongoosa matu abawala tebamanyi nti oba tonaweza myaka 18 agenda bageme kansa w'obujanja cervix kansa kyekimu Luganda kyokka ate ebisire kwini bibeera mu mabanda bigenda mu gatoya agakyafu byebitamanyi kunaaba kutukula ne bikombesa abasajja ebitundu byabyo ebyekyama abasajja ne bafuna kansa anti mwagala kubasomesa ndi profesa mwe abasajja bakomberera ebitundu by'abakazi byekyama mugala bulwadde ekiretwa HPV oyo kansa w'omubiri aleetebwa STDs aleetebwa bikandida aleetebwa bukyafu bwa bisire bikwini kuba mwagala nnyo ebiwala ebyeru ebikyafu ebituwunyirira gino eggwanga likyetaaga abantu abakamenga ffe tujje tubasomese ku TV teri kintu kiruma kati kankubulira nakino abantu kibatamanyi osobola okuba omuwala nga tolina waaka wa mubudi naye ngaowunya bulungi okuwunya obulungi kikwagaza omusajja ebbanga lyonna obuyonjo kyagenda wala osobola okuba ngaoli mubi nnyo ng'oli mamanaaka ofumba akatogo naye nga abantu balya akatogo ku lwa buyonjo osobola okuba ngaoli mukazi mubi nnyo nga Bajjo naye nga abasajja bakwagalako buyonjo teri kintu kikuumalire kitiibwa teri kintu kibakolako respect nga buyonjo era omuntu yenna avaamu akamwa akalungi oyo muwanga respect nti olulimi luno mulubuusa amaaso n'olulimi luwunya bubi okusinga n'amannyo ate abantu basinya mannyo kubalaba nti meeru tebasinya mannyo kutukula nze tovola abantu abalawala amannyo mbasekerera nze walaba nkulalagambo erinnya manya nti bwaba mukazi nanga nti ngeze kunkula nnyo manya mukyafu nze sikulanga ku linnyo sirulanga ku kirwadde kya bukyafu yonna sirwalanga na ku infection kubanga manyi nti infection ereetebwa bukyafu onooba muwala n'otambula mu bifo byebukale nga tolina ddeto omwana ogenda n'ofuyisa nga tolina kadomola nga tolina na gundi tipi oba gundi kusiima ebikazi bigenda mba nebigala walala bwekimala okweyawalala ng'ente nga kiddayo nga kitula mu banne baakyo ate byonna bifuka ng'ente wala bwekimala nga kiddayo eri biba biwunya n'olusulosulu
bwe bakijja mu bbala ne bakironda ekkubo n'ebisajja biba byatamidde dda kati abasajja ate nakina abasajja mugende babakomole nze mponya sirimu emirundi 10 lwa bukomole sijja kuwaana nnyo kukomola naye okukomola kuba kuyonjo kubanga oyo mwana akoze walala kati mugamba mu abali mabala sawa zino muwala oba empiseeko ekkololaawo ku mmezu simanyi biki bangi abasajja balina amaddu abatamanyi nti obupiira bwetaagisibwa abatamanyi nti ennaku zino obuntu obukebera sirimu bwa layisi mutwalo oba wesatu sibwesiga kati gofuna otya patayiti webaka ku muntu gosanze mu bbaala ekiro kimu nga tomumanyi okumanya sitaani atambulira mu mabbaala n'ebyo ebifo ebibi kati obanga sitaani akukemye musinga amagezi osooka okebeza omuwala oyo boyambala akapiira abantu abangi abafa tebamanyi kwebuuza nti ngenda kufiira mu dakiika 5 mbere n'ekirwadde emyaka 10 mu abaana abasoma olimbalimba otya omwana gwosoma naye ku university oba ku secondary n'omugamba nti omwagaga nawe okyali masiikini okyanoonya future why don't you focus on future okyabeera mu bazadde bo bakyakuwa tushoni ogenze ku university oba ku secondary oba mu primary omwavu abeera ne laavu muli basiru kakiro kankikubulire bwe genda okole service towegayira mukazi yenna that's why newunya abantu abakyawa abakazi mbwangaanyi nze Bajjo nenkwana omukazi naŋŋana amamponya ebizibu era omuvubuka yenna ndaba okwananga omukazi n'agaana osanyukanga manyisira ssente owonya ebisiraani owonya responsibilities endala owonya ebizibu kubanga omwana wabajja yagendera kukkiriza akulabe mu future nga tosobola muwa mitwalo 2 gwandaba ku TV tebakulimbanga nti omunaku aba ne laavu era olina kyawawa bw'oba oyagala abakazi ate banaye nga abanaku baba ne tayimu y'abakazi abanaku baba ne tayimu y'abakazi bw'oba oyagala okufuna abakazi nga wegomba ku bakazi abakirasi beera ne ssente gwemanya nti ekitono ennyo baamu n'akakadde kogenda omusipendingako ate that is one day ate abakazi n'abakazi n'abasajja abaavu bakwana baavu bannaabwe nga babasuubira mu future that's why tulina heart breaks nyingi mu Uganda nti abanaku beefera kubanga beefulamu balina tululaavu mani lwaki bagamba nti balina tululaavu baba n'obudde osobola mpulirize ekireeta tululaavu kiri bwe kiti kati ze saawa zino nga revenue ndaba musinguzi nva kuyomba nawe akulira revenue nva kufayiringa nga gira emisolo nva gifayiringa ndi ku university nsoma ku university nawo nate sikwanangayo kuba sirina budde bwa bukazi kuba nina ebizibu biki nina future zirina okubafuga kati mukama wange Trump yayiseemu Museveni weekaabire esaawa yonna era ngendako mu America mu December ate mujja kundaba ku BBC gwe ojja kubeera n'abo abakamera kakati sebo zolina ebirooto binene ogenda okwana akawala ku university kakudivertinge ova ku birooto byebiki kati omuntu gweolina ebirooto ebyemumaaso olina ebintu byolina okwefiriza omuvubuka ndaba abanga Bajjo teeka ekintu kimu omutwe sente ate olifiiringa nga source of income yo ate si buli mukwano gwo nti amanyeewo si buli mukwano gwo nti amanya ebikwatako si buli mukwano gwo nti amanya bizinesi gyokolaki waliwo abantu abamu nga banyumigiranako ku restaurant kulya mmere nobakolaki si buli mukwano gwo nti ate si buli mukwano gwo nti olina omuwulira pulaani ze zikolaki kakati nsoma musinguzi ayagala omusolo abakozi baagala omusolo ekivulu kyange ekyebusoga bakisazizaamu era ngenda kukola press conference week ejja nafiiriddwa million 2 mu America kati sigenda funa lunaku budde butekisinga mukazi nti baby have you eaten kulaga abanaku nti babeera ne laavu omukaga ajja kuva ku makya ng'alowooza muwala saawa 7 alowooza muwala talina kizibu kya revenue talina kizibu kya musaala nina school fees mperera abaana bamulekwa bangi nange neweerera talina bizibu bwebiti ye ekizibu kyalowooza muwala wa kabina bwe yasanze ku owino kyovula nga baafu babako abakazi nti dakiika 2 agamba katoba omugaga amufunye kamuwezeyo ka message baby have you eaten kati okumanya oli musirusiru kivubuka gwe have you eaten nnyoko gwe wakukuza kitaawe nennyina tebasobola mubuuza have you eaten gwembwa gye basanze ku street olimu have you eaten that's why abawala bateking advantage kakati nze nkusanzaawo nze nkusanga tolina business knowledge mba nkwagazaki nze mbajagala nkukwane nga mmanyi ngezesa ku mikisa gyewammwe nti nkuwa million 10 ogenda okola business naliko kusabiriza gambe nti baby mpayo obukadde 2 zenda kuwa capital omusajja omugezi wakolaki ate abanaku balowooza nti sex is love sex is not love ogwo guba mwoyo gwakwemazisa pressure kunyumirwa bunyumirwa that's why it bannayuganda abakazi bangi bamenya abasajja emitima n'abasajja bangi bamenya abakazi emitima kubanga baganda okumanya formula nti formula tosobola kumalayo bakazi ku nsi naye n'osanga omusajja nga yagala kutta musajja munembwe akwanye mukazi we nze nekusanga ku mukazi wange ngamba tata kankuwereko n'omulala kuba omponyeza ennaku kubanga kati leero mulago hospital nalufenyi hospital
gulo spite ezadde abaana abalungi ate abatamanyi bano bagenda kaddiwa dagala solanga boolyawo mu myaka ano ojja kuba ofaana bwotyo naye omuwala alina emyaka 18 ejja kuba yafeedi nga dda nga akuleseewo naye nosanga oli ngaaloga bagenda ne mu ssabo mama fiina yaŋŋamba waliwo abagezi bwabakazi babaagale amafiina ajja mu bivulu ate ngenda mu basawo abaganda nawe nze atalwanyisa abasawo sate ngaolubuto luyitamu sibaze nakolanga embizi ate olubuto luyitamu lunene mama fiina yaŋŋamba nti abavubuka 10 mu ssabo ewe gyabalimbiralimbira ne taaba babagezi kuloga bakazi kubaagala n'otomanya nti fomula ya laavu genda okolobe ne ssente respect omukazi gyawa omusajja alina ssente si gyawa gwe masiikini owa laavu kuba ate endi result laavu tebagirya naye alina ssente asobola okusolovinga omukazi ngayagala emitwalo 2 nagimukolaki gwe ojja genda omunaku akozesa obwongo bungi okulimbalimba omukazi essubi eritakolaki kirizagaana nti abakazi balina kuweebwa alinamu abasajja toyagala nga omukazi noyita wokoma waliwo n'abasajja benda abawerera bawala ku university ekisajjasajja kidoma kikuta obusente bwakyo mbukiweerera mukazi wakyo ku university nekitamanya nti oyo omukazi wanaamala okusoma ajja kwagalamu omulala kubanga gwe ekisajja kyate ovuga bodaboda oba oli kasawo omulago okutta obusente obusaalawo mu bulaavu nagamba ku puroguramu wene tokolanga ebintu omuwala kitawe byatamukolera taata obale tebamugwira motoka togigula nga tonnamuwasa towerera mukazi gotannawasa togulira mukazi iPhone 16 gotannawasa tozimbira mukazi nyumba gotannawasa tospendinga kyene ku mukazi gotannawasa kuba sigoyeka mukolaki waliwo nganzo owekisasa abawala bangi besanga nembabuwi jasinga mungabwe nayamba bamuleko abange waliwo abasajja ngafe omwana najja n'omuwayo akakadi nalowooza nti akudde neyewala ne mubanne nagamba kibajjo kimpa ssente naye nga tamanyize sispendinga kyesikolaki nze ntekawo ssente z'enfuuzi ku ssente z'enfuuzi kwempa abakazi abaki nemanya ekimu kyange ekyekumi nti mukazi nsipendizeko bukadde 3 ntole mukazi azinankabira school fees wange abulawo nemuwa mba sikwana ate oba tonkudde kati ekizibu ky'abakazi bwajja n'omuwasira kakakiro ekisajja kifala nkikolaki bwe busiru bwabaki kubanga kirizagaana abanaku mukama nsonyiwe naze kulangira banaku njagala bagaggawale tebanyiiga tebagamba nti mbalangidde nti abanaku beerimba nnyo nti bali mu laavu naye nga bali mu desperese bali mu ferosi hope era omugagga yenna akyalina obudde bw'abakazi omukazi wabanga bwoba ofunye omukazi ali genuine muwa obudde naye ate takumanyira nnyo mwenaku nga 2 mu wiiki mutwaleko kakati bwobanga olina abaana buli mwana olina omukolera investment obudde onobumalira ku mukazi njagala tube realistic njagala nkubuulire laavu ez'amagoba nti mukazi bonna omwagala okuva ku mande paka ku sando gala kuzimba kalina gwe tubayita abakazi is part of expenditure okimanyi n'abakazi gwe bawasa embaga naye oba weetise badde nti olina omulabirira tolina okulekawo ez'akameeza alina okukola shopping alina ovuga emmotoka ennungi kati sente onozija mu kwegadanga kakati kataba kuyamba nga akuwadde omukazi n'aguma ng'omukazi ategeera muwe kyayagala naye tomuwa mutima. That's why I don't believe in love. Nzikiza mchibaita investment na kusanyuka. Tiwesanga omukazi nsobola ogezesa omukisa kunenga akwata milioni 2 gendo okole business. Ategeera katukole business. Kasategeera. Omusajja teweyambuliranga omukazi atategeera mbu mulungi. That's why abakazi b'obubina bwadiba. Obukazi obweru bwadiba. Professor kati yamba. Obukazi obweyerusa bwadiba. Nti ennaku zino abakazi abalina obwongo. Kuba obwavu bususa tole tulaga mu Uganda bugenda kola ensobi muzeko President Museveni. Obwavu bugenda kwekubisa mutayimuzi tu. Ndikuanga president economy mulemi oteleza ali biza anonya kalulu kulimba bana Uganda simaina nadisi nenga amazima agamanyi tacha ina formula jaba bana Uganda muki kakati golati njogera ebigambo bino byonna byo tayagala kuwulira nti obudde bwomalanga omalira mu kulowooza omukazi wali n'abasajja bagenda ku chupa naga muze creation numa buba neba naye wano kinakubye kinabadde ngendo okuba ku kalamere munyonyiza munsanga na munyumiza gabozi boza omutima sirina Obulache sura kwa emphasizing nti temuzanyira ku bawala kubanga abawala batwale nga bamama bo nti omwana wabakuwadde time nakwana tomukwana nga tagenda kufunamu nze zikiza mukazi gwe anjagala nafunamu kyakoze eki kyobula nga benaziramu teri awogana teri gwe siwanga ku capital kati njagala gyawogane enseja agikole ki tukujaji naye yajja ku mawulire
naye ekimanyi zina mwa capital yakola ki ndi bwoba ogenda kwana omukazi manyi ofunye bizibu bane budget yaki ne kakutanda n'omuwolu buto mugamba wulira abavuga kati kambayigirize action y'ekiyayi gwe mugambe bebi osobola kukola kintu nsobola kusiika chipusi za mmeka ndi milioni 2 haza kwata milioni mmeka tonkubira simu obuvunaanyizibwa bwina ngenda kuweera mwana wange nakola ki gwe byange nawe bikoze eki kubanga lwaki gamba okole bwotyo oleme kusigaza bisirani kibi nnyo okobaka ku mwana wa munno omuwala naddala nga ffe abazadde n'omuleka bwotyo ng'omweyambisa bweyambusa naye kino kati bagamba abasajja bemulaba basindika ebigaali abavuga bodaboda abawunya obumwa balina abaana b'abantu be bazanyirako ne batayawukana bulungi kibi nnyo okobako bo basiku mukazi dakiika 5 n'ogenda n'otoddamu kumukola ki bwe ogyeko ebisirani kubanga abakazi ekyo ekigundi kyabwe ekyebyakatonda kiteekamu ebisiraani bingi kyekisiba ate kyekikola ki kakati nze nkuyigiriza ndi profesa nti gweokwejjako buli mukazi gwokwanabera ne bajeti ye ate yawukana naye nomugamba nkukooye negenda okola ebizinesi agakulaba nga okola ki ne bwogenda ewabbaawo genda ofune omusajja nja okukola ki oyawukane thats why nti abantu abamu tubeera mu nsi nga tulina emikisa nti tumanye ennono z'obulamu kubanga ensi eno ya nnono eddogo ennyo likola ne katonda ennyo akola ki kati fe aba katonda tukkiriza mu katonda katutakkiriza bwenzi naye oba okoze ensobi n'oyenda omukazi oli aleme genda nga kukolomera ompulira bulungi kyekugamba olina kuba ne pulani omukazi ate kasita omuwa aswala n'okukolima naye katonda ebikolimo byakolima biddawaani kati ze kyenvumirira nvumirira abasajja abebaka ku bakazi ku bwereere ontegedde bulungi alinamu abakazi mulekerawo okutunda sekisi nabo bamufuula ssente omukazi nga tolina kyoyongera ku musajja olidde bekkalu kati sebalamu wafidde musita alina mukazi wa muzimbye si yasinga obulungi si ye mugonyiza naye tosobola kumujja kakati bwofuna omukazi zimba omusajja wakuwa kakadde mugambe bebi natandisa wali mudala gw'ennyanja nsaba kunyongeramu emitwalo ameka omusajja mufuule mukwano gwe akwata ebikazi nabo biroga binyiiza nti ekikazi kifuna omusajja ategeera ate nekimwongerako abasajja balala 10 kiringa omwana ku university agenda afuna ddagala asinga alinamu kasente ali nagenda afuna kali kakameraman nakula obusente nga butwalira kaddagalasi kikade nga ddagalasi kalina abalabe kakola ki kandi ebikazi bikolomire programu yo bebere ku bakazi kubanga nyiza obutamala otegedde kyenkugamba mpuliza buli kyenkugamba nga sinafundikira genda kumulamwa nti abakazi buli otambuza ekitundu kya wansi okusuka mu basajja ababiri nawe era ofune kyobanga abakazi abagagga batono ebisiraani n'ebikolimo naye omukazi vera faithful kubanga nze waliwo abakazi bemanya bali faithful eri babba baabwe ate abakazi tebabonaabona mu nsi ate omukazi omusajja akwagala omulaba natakwagala oba okola ki naye wakaba abakazi balina mentalite y'ekisinzi kangezeeko nabo osanga bo babeera mukaliggweramu eyo kuba omukazi ye muntu gwebabakako ku ssaawa 4 owa takisi amwebakako 4 owa bodaboda 6 omulamuzi 7 pulezidenti 8 bajjo 9 gwe 10 nasigala nga bwabadde nga kikyenyo kyagaba ekyo nze simanyi kiri mu bakazi that's why sitaani yali mukazi era yakema eva abakazi sitaani yakema eva nakema adamu kakati mbabuya ebintu bino ebyobwenzi n'okwegaddanga nja bipakulyangayo puroguramu okubagula obwongo kubanga yensi bwetambula naye mukendeeza obwenzi busaasaanya endwadde obwenzi buleeta ebisiraani obwenzi buleeta embuto zoteyegalidde obwenzi buleeta okusiba emikisa kakati bwobanga oli naddala abafumbo nga bakuwasa ebaga ate gwe tokkirizibwa kwenda eyo bayibuli giwakuba bisiraani alinamu abawala batanafumbirwa sibagambye nti mugende mwenze naye osobola okufuna musajja wo omudagalasi nga ategeera oba dagalasi ayenda gwe tofaayo kasa dagalasi oyo nga tasobola kuleetera nziku nga tasobola kuleetera kabootongo nga tasobola kuleetera sirimu oguma naye kubanga si mawulire dagalasi okwe naye mawulire omukazi okwenda okimanyi ennaku zino abakazi basinga abasajja obwenzi omusajja ate okimanyi nti ennaku zino abakazi bafeekinga nnyo laavu omusajja babeera mu 99% abakazi abasajja babe batebabaagala nti abakazi misota bwajja n'amanya dagalasi bwe yakula ajja genda anoonye lwasa bw'anaamala okunoonya lwasa anoonye kasuku bw'anaamala okunoonya kasuku anoonye bebekulu ate zonna nga atomedde damage kwakubona tekuli amalako baba naamala mukwabula bebekulu amukwabudde lwasa amukwagudde bajja amukwabudde kasuku amukwabudde lwajja okugwera kwa Bitex oba Bobi Wine abalina waaka oba misaaki kakati n'obwebuuza omukazi bwe yatagaliranga mu bali bonna bonna yali afa ate tiyafunako omu
That's why 99% mbalo sanga maba the same women bakola kwa kulukutinga bwala buto bakola the same gundi emizeja bwe bakola ki kakati gwe yebuuza nti lwaki abakazi abalungi tebafumbirwa lwaki bamalaya tebafumbirwa those women they are not contented nekye balina ate ng'ensi tosobola gikkuta hamu getwalanga omugagga mukwano gwange hamu si getwalanga omugagga mu Uganda kigulu ate kalina omutima omulungi kwa saazo njagala hamu nsobola omukula nampa akawumbi hamu ya muntu asobola okuba omuntu milioni 2 kuba yali akikozeko nga nkola ki naye naye talinamatira akyanoonya bugagga zikutika bamulabye bandi bamukubye propaganda wamulabye byabaddemu emyala simanyi kyaki naye ngaomulaba nti naye akyayagala kulongoosa kisaawe kye ayongere okufuna ki kuba kaafu yapuruviza ekisaawe kye yabadde ayamba ku state council tereza emiki tanazibako kubanga nayogeddeko n'abakozi be ne bagala tanakayanako na kyaki just abawuji akyatereza nga mu process y'okutereza abawumba atonde batandika okukola kubanga hamu bamanyi nti bw'omuvumo ofuna ki kakati Kampala mwala nakivuwe kasigwe muki ezana wajjula ezana jensula wajjula Jinja Road wakola ki wajjula njulamu wajjula nena sanyusa na lebe state council yakwataganye naye church yakwataganye naye ati n'abantu mukola bakolanye kitundu kyamwe ne mukola ki tuve mu ntalo kitofu zendowooza twe supporting nsobola kubuuza ne mukubuuza hamu wakikola otya kubanga kinawakanyiza kinayogedde n'agambye nti omuvubuka ayagala nnyo Katonda kubanga amanyisawo yonna afa obugagga abukola ki nze omuntu bwe yakakwata ku ddiini yange ey'obukatuliki kwata ku busiraamu kwata ku bulokole kwata ku protestant kwata ku Seventh Day nze abaseventh mukaba esikola ki n'eddiini zino zonna nkola ki amu mba muzigula nga ddala kituufu nandikutte n'omufaliso nenekalakasa nenkunga n'abantu nze kuba sirina side tomumanyi oba mukwano gwange ekiro nga nenkwefuulira ate nze kwefuula naye nagezi nembinoonyereza amazima gennyini nga bannayuganda tebaagala kulaba muntu ali bulungi bye basanga byebakola ki kubanga musajja wa KCC idina mubuuza nagamba kibadde bwe kitufa abalwawo okumuyambako ate nga kyakola kubanga kafu yamuwa layisinsi y'ekisaawe bamugamba longoose ebitundu byonna ebikoze eki kati bwe yagenda okugula omwala yalowooza nti akola kyamaki naye nga tazimba ku mwala kuba kati omwala osobola okuguzimbako ye kati hama omwala akuwagazaki naye naye buba butamatira kale tugambe kituufu naye baba baloga muloge kakati ozimba ozimbere ku mwala kumbe kafu yamuwa plan mga longoosa awantu wano wona kuba ekisaawe kigatandika kyaza Afrika ki ng'alina okulongoosa awantu wona beautifyingewo kakati ate mu nsimbo tamu yabadde atayamba kesi kuba kesi si banaku tebalina ssente nejjukira amateeka gogiragamba olina osooka kufuna luki naye kirungi bakoze eki kakati mu process eyo ndoza nawadi ebyakyaki ebyakoze eki ate ukimanyi nti Uganda era Museveni akoze kyamaanyi okukyaya abagagga tulina kyebayita income inequality nti abagagga nnyo n'abanaku baki kati abanaku balabanga abagagga abalabe baabwe n'abagagga balabanga abanaku abaki kati eyo sikafu yabaddewa naye kirungi bateredde kyaki nsanyufu KCC nsanyufu ndowooza n'abantu baki twagala Uganda egende mu maaso ate development ate hamu emirimu giwe banabaawo njagala abaana b'omu Kisenyi abaana b'omuwino abaana bonna bambi bafune bakyuse obulamu nange mbaleetera banka nange sebo situdde enfumbo ebyenfumbo bikola ki era nja kwewunyisa ensi eno bagambe ekisajja kyalinga ekiralu naye kino ekintu kyekikoze eki kikikoze katugende ku mulamwa gwa leero abakazi tubabuuliridde Professor bali nnyo okubuulirira bannayuganda Professor abulidde bannayuganda gwe omwana akyasoma esaati yabadde ki gwe omwana akyasoma mubigamba Professor Ayogedde nti sex wa dakiika obwana bugwa mulaavu ne bona school fees wa mama waabo wa myaka na myaka butagalatagala alairavu ne kalemu osomero ekitabo nagadda mu kulowooza ku musajja sex wa dakiika n'obuwuli obuwala ate mu buwala 18 19 bwe businga okwegaddanga kati genda okabuuze okwegaddanga ofunyemu Range Rover ofunyemu business akawala bakawa simu ne kafuna kabootongo wa myaka 8 iPhone ya milioni 4 ne kafulinako ekirwadde ekitawona katuveyo Professor twava wano sabbiiti ewedde nga tugenda mu kalulu k'ekisolo naye mu bigambo ku bintu bye tulina abantu bamanye nti oli nabbi okumanya nabbi bampa eki wagamba nti President Museveni ayinza okukola ki bigambo nabikootinga bulungi
nti agenda kuwangula akuloze senti wekuwangulidde ekisolo onasobola akagulu ka bonna ate kakati guno omulundi nakyo kankyogere munyiige guno omulundi Museveni agenda kubba Bobi Wine mugoba mu byakulonda kumutamya era kyagula njagala obeerawo ng'okimanyi guno omulundi gw'ogusembayo okuvuganya Museveni di pulaani zonna zawulirawo yeesituza amatooke Museveni amanyi okukola akalulu aba ne biprogulamu by'ebifo binadisi simanyi bi operation wealth equation simanyi biki simanyi policy model n'abirowoozesa abantu tibirigenda bajja mu bwavu naye kenyini akimanyi tebisobola kujja wadde omulema mu bwavu najja n'akolera ko abanamulenga asitula amatooke yefudde asima enzizi etteeso mbwawuliriza abantu Museveni okumala emyaka 4 lunaku awuliriza talina kyakola bannayuganda nga tetufunye system nga tetufunye mununuzi nga tetwegasse ffenna kugamba nti omusajja tusobola omutwala ne twewala pulogulaamu ze zonna zisikiriza mukola ki nakugamba nti ekisolo agenda kubba lwakuba ate tetulina pulaani B era tufundikira tuze muki bwenzira kusaidi y'ekisolo ngenda kukolerezaamu Kyagulanyi katono nti Saamu Kuteesa nabyogeddeko wali ne kwezi nabanyonyodde nti Saamu Kuteesa yawangula bubi nnyo Museveni era Museveni tasonyiwanga Kuteesa naye Museveni bwe teyapowa teyanyiiga nti Saamu Kuteesa ampangudde yasigala agenda mu maaso n'ekirooto kye osanga ne Kyagulanyi alina ekiki ekirooto kuba Kyagulanyi bwe yawangula ebugiri yawangula Museveni nawangula Kasiyani wadde yawangula ki Museveni teyapowa ne Museveni agenda ekayunga nakwedde nakola ki kati ate ekisolo wabadde ebiti logiki nti balonze independent balonze independent nti Tango Odoyi yatunda kaadi kubanga independent wadde yabadde weni alemu njagala point yange mugiye bwe muti nti Tango Odoyi omululu gwe n'atunda kaadi ne bagimona omukazi wa Mateke kubanga Muzeeyi Mateke ali influence nnyo naye nga jjukira kakulaga effect ya Kyagulanyi ekisolo nti Kyagulanyi abadde asomesa kye bayita people power our power Museveni bwe yakuba laale ku kandidate wa NRM abantu bamugaa tetwagala gwe mwatuwadde Museveni yakisindikiza ga mulonde gwe mukola ki kati Kyagulanyi abaafunyemu nti omulamwa gwe ogw'okudifyinga President Museveni abantu ne balonda gwe gwagala era bawine ya Kyagulanyi nti kubanga yabadde advocate wa people power waki nti ekisolo balaga people power our power bajemera candidate wa President Museveni kale wadde oli yaliwo NRM naye okujemera obujemezi Museveni ne balonda ow'Amateke oba ne balonda gwe w'amakaadi kitegeeza nti amaanyi gagenda gadda mu bantu abantu bagenda batandika okwetegeerera naye ng'ate tekikweyuniza ekyo kubanga Museveni abavuga kubatamya kalulu era 2020 Museveni wati bwenjogera ebigambo byange abanyiiga ne munyiiga abagobera ne mugoberera kino nkyogera kino mukirikodi nga mukyalina social media mukiteekeyo ti this time Kyagulanyi waba yafuna million 3 kono bagenda muwa million 1 n'emitwalo ameka kubanga kati balina okulaga nti agudde nnyo era mweno period zibadde ngamba Kyagulanyi tetwandise mu kulonda kwa Museveni ne muleta pulaani B kwa bannayuganda baliwedde okufuna change tebajja kubeera nga mu bino bya bululu kubanga omusajja bwakuwangula ekayunga n'akuwangula ekisolo n'akuwangula Luweero on'okumuutyako eggwanga lyonna kati wanaateekateeka bannayuganda nti Museveni ye yabalagadde nti akalulu tekalina maki nze bweziye ne mbagamba nti sente ezo Museveni zibateeka mu kalulu bazitugabire tuzirye kubanga Uganda yensi yokka womanyi omuwanguzi nga n'okuno tekunakola ki kubanga mukimanyi bulungi mwenade mwerimba nti Museveni ye muwanguzi w'akalulu owataabeewo omununuzi bwe muteekyawe bwe mutanyiige nti nakati yamanya dde akalulu kagenda okufuna okumanya omusajja ono ajooga agenda kubabba akalulu aveeyo abagambe mwanzibye yega yatufuula comedy store naffe tumuyambako zanya comedy Museveni ono mubi ne naffe ensobi zaffe zimufuula okuba omulungi Uganda tulinga abagiza mu firimu opposition ekola byeyagala Museveni akola byayagala Museveni fan wa opposition no opposition fan ya Museveni that's why sometimes your number kuba kati fabalonzi tuli bidingi dole bidole kakati byonna n'ebigambo bino mu biwulirize ng'ate bikulu eno program y'abagezi bokka basirusiru mbega ite mwekaka kubeerako eno program nze wano unaweza n'enkyusa abantu babiri abategeera kubanga nze ngenda kubeerako emirembe gyonna sirigwale mu mpulirize kuba sumala gwogera tisogera byesikola ki nti kana akalulu ke mugenda mwaka 2026 ke kamu kakalu ka Kyagulanyi akakola ki
akasemba yo kana Museveni akimanyi nti nakutamya abantu kola ki wakkiriza gana Museveni takomawo 236 nekyo temukkiriza kudda newanaba bamuwanda kubanga agenda kukola nga Mugabe agenda kwewamba ayinza okuba mutabanyi we oba ayinza okuba omuntu gwe mutakola ki Museveni alina ekisanja kiki kakati mu kino ekisanja kyagenda okufuna agenda kujjonga kufuga ttaamu egenda kubanga wanda bakkiriza gana President Museveni yekyawa takyalina kyeyeguya kati God forbid America nega nti tukuba bomu fenna tugwe Museveni tafaayo nti ye talina kyaluuzinga naye gwe omuvubuka gwoyina kyokola ki kyofiirwa nti gwe omuvubuka okyayagala obulamu okyalina future tonazimba kayumba okyanoonya capital ng'omusajja akufuga ali mu myaka 9 ekituufu Museveni alina emyaka 9 naye tagyogera Museveni wagambanga ekintu bwagambanga nti ngenda ggula omulindiranga kabaali olaba eteeso gyali kati yo program yabadde alina kubeera mbalala kati wagamba nti n'emyaka 9 abasodde gamba nti n'emyaka 9 kakati ye gwe manya akuze naye kati ali mu kuteekateeka era lwaki nyigira bemupi kamba bwire obwo bannayuganda abandaba bayisize etteeka nga parliament yegenda okulonda omukulembeze naye abaka ba parliament basobola kujja kubyogera wano era ekiba kiyisa kuteekateeka muhoozi bamuteeke mu ntebe nga parliament yekoze eki kubanga Museveni agenda kuswipinga guno omulundi kiriza nti opposition egenda kuba n'ababaka batono anti mpuliriza etteeka lino lwaki nyigira ki parliament kyamwe nti kyabafere tisinayo opposition omwagiza kulwanyisa tteeka lino balinda kujja kuwoggana mu wiiki emu nga lutuuse ku fulo kati nze Bajjo kambayambe kale nze mubaka wammwe nesati nsumula okusenga njogera anti bwe mba njogera amazima omwo yaninnya kakati etteeka lye baleeta ligenda kuyamba muhoozi oba omuntu Museveni gwanakola ki gwanatekawo kubanga Museveni yekka yalina siyaasa yekka yamanyi ebyobufuzi ompulira ebisobola okutambula mu bantu nebamukola ki kati amanyire abantu abagenda okuddako tebagenda kuba bagezi nga Museveni ate nakino bannayuganda omukisa gwe muyina nti President Museveni yekka yasembye okubafuga emyaka ameka oba ameka teri muntu agenda kuddamu ajja kusooka myaka 10 nakyo mukimakinga nze ndi nabbi kakati yakitegedde kati teeka ababaka batandise n'obbawa ssente nti pulaani ya Museveni fe tulowooza 2026 yalowooza 2030 nti lwaki azenga atuwangula n'atufuga nti fe tulowooleza wano tuli mukayana tuli mu ntalo bakutte Besigye bavumye Bajjo mpuuga biki yalowooza 2030 giga amateeka gakola ki kubanga bwe yalejja mu buyinza yamanya nti bannayuganda tulina obba kunkumula emyaka 10 za Museveni n'ofugako 5 muhoozi afugeko ente ye mihogo efuge enkoko ze zifuge embizi ze zifuge kati ali mu kulabanga atuukiriza manifesto kubanga Museveni kuva dda nga ali ambitious nti ate kimuyamba okubeera ambitious tawugukabuguka nze Bajjo oba Bobi Wine oba Besigye asobola okuba nga ddala agenda kuyingira State House ne bamulimbalimba naki n'adaivaati kati nadde emabega asigala ku line y'emu president kiriza nti opposition ezizenje emabega mu butalo obwekyana ekito nti opposition terumiriddwa kintu kinene kugenda mu state ki kakati bannayuganda mwenna munaatera okuwona ekizibu ekitubonyabonya kimutegedde mwenna naye fine tugenda kuwona ekizibu tulina strategy ki egenda otuyamba ng'ekizibu ekyo kigenze twemate kudda mu Musevenizimu kuba Museveni agenda naye agenda kuleka kibayita Musevenizimu nti yazimba strong system y'amaanyi yeetaaga emyaka emirala 5 okumalawo naye naasigalawo system Museveni ne bwafa kati system ye esigalawo nti bo bali bize bayingidde amagye basomye tebawoggana ku social media kuba omuntu ayagala obuyinza toyogera nnyo tebakulimba nga ntife abawoggana fe abagala obuyinza nakyo kala kibagambe omuntu ayagala obuyinza sawa zino abalina kyabala abala nfunye ntya kontakiti ya Biden nyambye ntya abantu okubajja mu bwavu banneesige ndeese message di ngenze mbalala abanyankole nkutte ku bizibu byabwe abasoga mbayambye abakolomojo mbayambye nefe tubeera mu kukyamuukiriza bantu bwe mutaave mu kuba nduulu nakwoggana Museveni ayagala nnyo enduulu kyova nga lala ezimu azireka Museveni ayagala nnyo tuwoggane Museveni ayagala nnyo tugende mu maloogi ayagala nnyo tutamire abatamiivu abenzi abawogganyi abakyamufu tebajjako gavumenti abasajja mbabazi yalina omukisa okujjako gavumenti ne kayihura tebayogeranga bakolanga action bagijjako tebawogala buwogganyi era ab'engambo bano be babalemesa misoni zaabo abasajja kakati nga tugenda mu kalulu ka Museveni musubire disappointments
era asaba mu opposition mutuule muva mu kuvuma Dr. Besigye musimanyi Rwanda ndali Dr. Besigye bamukutte tugenda tuka wao kubanga ayizo ali ku kituufu kubanga ebintu abantu ba ku kituufu zisifayo ati mumwefulanya abagezi kati gwawogana ku TV Besigye ku kituufu gokoze eki oliyo otudde birimonde bikutudde mu lubuto kiri ku internet kiwogana mu Besigye tali mu kituufu nzo omuntu yenna akola ekintu ekinafuya Museveni noba si ku kituufu naye nga kyakola kinafuya Museveni omugoberera mwefula abagezi bannayuganda kibalemeza mu mbeera embi mwasamiridde mugenda kudda ku kalulu mwasamire wogana mwana musajja addeko abakole ki nti Besigye baba alina kyakola nga kinafuya Museveni gwe n'omumalamu amaanyi ng'okoleraani kati nga ne bannayuganda bakolera Museveni mvujja kusapootinga omuntu yenna anafuya gavumenti ate bijja mukuma ati bagala balabe ddala kyaliko kyekituufu kitya omuntu bw'abanga alina kyakola nga kinafuya oba mutuufu olina kumanya mutuufu kale kankubuuza Museveni yamanyako ti Katumba Wamala yali mutuufu Katumba Wamala yali mu gavumenti y'obote bamutabire tebali nga mubote ababasosola nti tebali batuufu yandijjeko Museveni oba Besigye ali kukituufu batali ku kituufu gwe muleka ageze gwofiirwaki kale mbula Besigye akujja mu nnyumba mwosula gwe bwobuniza ekimwakyo n'otomwogerera n'abeera mu kkomera alye oba n'agenda e Kenya ye gwe bikwatirako bina Uganda babisiba mu busiru omwiza n'okozesa nga abeefula nti bali ku kituufu nga bakozi ba Museveni gweno saawa zino bakulimba nga nti osobola okumanya omutuufu avuganya Museveni omuntu gwe mutaddemu esibu yayinza okuba nga akolera paasi za Museveni aye ono gofuma nga ate ye mutuufu tebakikulimba omuntu yenna ng'akola ekinafuya Museveni kabe muhoozi n'akola ekinafuya Museveni muhoozi omuwagira tebakikulimba njaga mwejjemu obusirusiru n'obuwumbatuutu omanyi mmwe eggwanga mulifudde ly'abagwagwa kati kivubuka bibeera ku intaneti ne biyiwa endusu ne bivuma Besigye Besigye yagalagaana yakuzibula wano wooli Besigye yaliwooko nakati omusajja ku myaka 8 akyalwana kati Besigye alwana Museveni amuyita amuwe ssente alwana kufuna mugagga alwana kufuna kigonsanga Besigye alina tayimu ye kubanga Besigye Museveni yawamba alaba Besigye musajja munnamagye ayinza okuba Museveni ne Museveni nemubote bwatu yagambanga Besigye manya Museveni namuga ono musikawutu ng'ajjakaani naga Museveni talina busobozi namukuba Museveni bobote nakuba Museveni propaganda yenna ne Museveni amala nakola ki omusajja Besigye anaatera okufa nesiba akyalwana Besigye ali myaka 7 bw'abanga alina kyakoze ekyamagezi gotomenayo kwasamira nakumwasamira si bwoba tulina kyosobola kukola buniza ekimwa bwoba osobola okumwegattako mwegatteko alikwalaali oba kati alaali bagirya abantu tebayogereko tebatusirwaddeakabatakatusirina kyemusobola kukola kujja gavumenti mubunize ebimwa abantu babunyebunye ebbanga ddene kibibeere kulina akati eyo mbega basanya kati ebigamba mbega ate byebikolera Museveni kubanga omusajja baba bamukutte nga bagenda bamukwatidde Kenya ng'alina kyakola gwe bikwatirako kati kitegeeza naye byajja kufuna mileage mu opposition kyokola nga nebazza Kyagulanyi narubonga nale bapositinzaani Kyagulanyi musajja mugezi nti okujjako mu Museveni tebamukayanira togenda muli omumalewo Besigye akoleko kyakoze kolako kyokoze gwe nawabunizaga makolako kyokoze eki kale bwegenda okole Besigye kyakola ki mulekerewo okumalangamu abantu amaanyi bisifako byama babirya Besigye abifunyemu ki tonyiganya ate ati bina Uganda babikuumidde mu butamanya n'okwasamirira zikikola bambivuma zikikola sibyeguya neguya omuntu omukatonda tebisimba kankumuzeemu sebongere tebyamusiima bivuma Kyagulanyi Besigye bimumanyira Sebagala yafa bimumanyidde byo byalumonde nebikuta ali ku kituufu atali ku kituufu musajja bwati wagenda bwengakubuuza Besigye kati alwanirira ki baddamu kuvuma gwe baddako gwe obuvuma ki bavuma ati zibavuma nemuzeke nyindi kivumu ekivumu bativumu kankutwaleko mukumulako nange okyangambo eno sese mbaddamu kuvuma nze biri ebyalemerwa ensi bimasiiki nebiri ku intaneti byogamba biri ebiwumba tutu bimasiiki naye binonya kyakulanga byogamba bubigenda kuvuma nange okyangambo eno nosense kavubuka gwenazijayoko obala okyattanye ensonga ya Kanukiza Besigye kakati bannayuganda olimbadde n'obusungu bungi tolaganya olubuto lwange naawe naye wasoma tosobola kola guest wonti egundi jinjira nogira sala guest wonti yefumbira luto lwamugejjako yefumbira sikwefumbira olina omusajja ali to ami professional
kakati ba Uganda ebintu by'okujjako Museveni si byakwasamira ku social media bya action ate mulekerawo okulowooza abantu nti mwajja kukuumira Museveni mu buyinza mujja mutiisatiisa abantu abali serious ne bafuula bambega oli najja ne concept okujjako Museveni kambayigirize tekirina monopoly nawe ine eddembe wooli awo osobola okukera n'okola ekintu kyo naye watwali nanyini opposition mulekerawo okusirwanira ku bantu newa bodaboda mundaba ng'oli nansana olina eddembe likola ekintu ekireeta enkyukakyuka mu bulamu bwo kuba enkyukakyuka si Bobi Wine si Bajjo si Besigye enkyukakyuka gwe bw'olaba ng'emulago bakumye eddagala ng'olina kyosobola okukola nga Dr. Besigye kikole twabakangakanga mwajiwa bino ebiyiwa endusu ku social media ebyefula nti bimanyi biryeri byensi yabikuba yabirema byo biriwo okulemesa buli kijja kuba Museveni yabigula kwefuula byamu naye nga tebikolera Museveni waliwo omuntu ali siriasi nga ndaba ku TV yandibadde aleeta enkyukakyuka naye akwate omuntu atali siriasi tasobola kutya muvumo bwagwo basiiki kyovanga Dr. Besigye tasobola kutya muvumo bwagwo basiiki kubanga President Museveni tumanyi ngeri gyagenda gendamu oba kaana ke kali mutwala oba guli bamusuka guli mulumba waali oba myaka giri muggwako oba kiriva mu kalulu oba kiriva mu bantu kwekyanga buli omu agezeeko kyasobola akutte ensinga akwate ow'erinnya akwate ow'ennyindo akwate ow'ekigala akwate naye mulekerawo okumalamu abantu amaanyi mulekerawo okwefuula okuba abagezi nga mwe bennyini abeefuula abagezi muli bamasiikiini temulina temwali mukoledde eggwanga eno okuleka okuyiwa endusu ku social media ngo batabukidde nnyo anti Besigye wajja nakola ebintu byeze binkwatirako wanga binafuya Museveni ddala bwe nvayo nenkuba Besigye ne muyita mbega mba nkolerani nze kale Besigye akoze action sami maiti family bakutali mu komera akoze action nawe ayiwe endusu ku social media agimbeka kyokka nebina Uganda ebiwumba tuutu nebina ebirowooza nti Bajjo byayogera bituufu omuntu yenna anafuya omuntu alina kyakola mu struggle aba mu babe wa struggle ng'ate yeerimbikamu mweti wammwe Bannayuganda bo bajja kufuna bufunyi ssuubi bwembeera nibajogera ne bagala Museveni ekyagenda saawa munana birowooza Bajjo ye mutuufu tebaagala muntu wa action kiriza Uganda between me and you President Museveni ali kaweweevu tenafunawo activity emubonyabonya alina ggulu asitula matooke sanga enkola entuufu yandibadde nti Besigye waba akyankalanyiza eggulu Bobi Wine kyankalanya Embaale Lukwago kyankalanya Arua Nambeshi kyankalanya Egundi tuteeke Museveni ku pressure ffenna kati akabadi ka Museveni kaliwe kati yateekawo abawumba tuutu abasirusiru mu opposition bamalemu abalwanyi amaanyi baba batwalize ne social media byammwe ebyo buli anaavangayo okulaba nga alina kyaleta kijjako Museveni bakuba ku mutwe bakulowoozesa nti olina makulu eno Museveni afuge kati webimala okuyiwa endusu ku social media zaayo Museveni n'avaako bwe byasamira ne byasamira okuva ku makya paka kiro Museveni yajja na social media kakati Dr. Besigye oba akoze action Kyagulanyi waba akola action muntu waba akola action oba Miriam Matembe waba akola action mubawagire buwagizi bwoba talina kyosobola buniza ekiwa kubanga gwe bakologa kuyiwa ndusu kati leka omuntu alina kyasobola agezeeko bwe bimulema bikoleki kuba tannakuyita tannakuyingirirako tannakuvuma naye olaba agantu bagabutika agatama nga gamanyiira abantu nze ondaba nembeere mupi nze parliament mbisuula osagala kamanyiiro nze sagala kumanyiira ate kati ebintu bimasiikini bimanyiira era kitwale osanga wa bodaboda navuma vitizi nagego gyeyakantuko masiikini ali ku bodaboda enyo amafuta gange emotoka girabanga kantu osanga ebinaku bebimanya nti notalina mulimu negale eddagala so yakola kyokanga kikyo kwaliwo ekisajja kimanyi kibeera ne kaso kyasola nawabe waakyo kibuuza Bajjo akolaki kyekikolanga ku bizinesi esukka miliyoni 10 kikyasola mu bazadde baakyo newekyagenda okuba ekyo kyakirema osobola bebimanya abantu abakola emirimu bebimanya kubanga omugaso gw'abaavu kumanya baavu omugaso gw'abaavu kugeya bw'osanga omuntu asukka emyaka 5 naze bino mbikola ku myaka 4 mbuzayo emyaka 6 mbikoleki bw'osanga omuntu asukka emyaka 4 nga kyadisikasinga abantu yaba masiikini because gwe omuvubuka yenna ndaba making sure nti wewezanga 40 years va mu kukola olugambo teri kintu kisoboza kubeera mu programu za lugambo ng'oli 50 years oba failure a total failure because
omuvubuka osobola okwesetinga ngaokyali emyaka 3 mwalina mu Bajjo bw'oweza emyaka 4 obenga tokyanoonya future kuba future itandikira ku myaka 4 future tenoonya future bera entageti z'okameze newe emyaka 5 okutereza obulamu obusembayo bwe naweza myaka tokuba tokyakyaza wano nja kuba ndi mukwenjoyinga future naye mu Uganda bw'osanga abamawulire bali myaka 6 bakyageya abaana abato bali mu Lugamba ali mu Lugamba akola ka YouTube n'atuuza ekibuto kyabebyatalanga ebyenda n'atandika obuuza n'eddagala soya ayinaki kyokka kiri myaka 5 wano kyemmanyi kisajja kinene kyasula mu bazadde baakyo nekyo ekimanyi ono kyakola kyekimanyi oli kyakola kwegamba nti Uganda is a failed state bamasiikiini ate basinga okulaba bamasiikiini kubanga tali mugagga alina budde bunoonyereza ddagala sikyoyambadde tali mugagga alina budde bugeya tali mugagga alina budde bubeera ku social media kulaba feria z'abalala nga ate naye feria kitwalira feria okulaba muneti feria kitwalira munaku gabera bwavuga akagaali asobola okusanga avuga bodaboda bwe bugeya akantuko naye ng'ali kagaali atuya nyawunya n'akamwa kati masiikiina talina kyalina ate yabuuza abatalina kyebakolaki nti abagaga tosobola kusanga hamu ku social media social media bagikolera baana bato bweweza emyaka 4 oba okuze ne mu Uganda osanga bloga ng'alina emyaka 7 nga disikasinga mu Gloria Bugi ow'emyaka 14 kyokka ina ateraba nti failure ate yalaba bala nti failure kubanga abaana bakuze bagatata kulikayo kola olugambo one program zemukola nga zibaswazi abaana ne bakulikayo wala program gwemanyi simanyi abaana bagatata kulikayo ku YouTube ovakola abaana ne bakweyagaza nze wano gwemanyi nga abaana babala Matovu Junior alina omwana w'omutu gwe yalabirira nga naye mukene naye nga musajja w'amaanyi abeera ku leedi yawoggana naye nga tasobola nakulabirira mwana omu naye nga asobola kujja n'amanyira bajja awulira abaana 8 naye nga wabula wali kamera zino zirimbalimba nti abantu batambulira nnyo mu fake life bw'olaba bajja ku TV omulowoleza bingi kati abantu banaabantu buli feeri yaddukira ku YouTube ku YouTube okwo omuntu genda bamu kasuku oba bakwezi ompula kyemugamba naye abasigadde abasinga beeyiya buki ne balowooza abantu nti bali bulungi naye nolaba akasajja kakulu bakenda kukola lugambo ku bantu nayogera Bobi Wine nga Bobi Wine gwayogera Bobi Wine bwafira mu kika nawegatta ekika kyonna talituuka Kyagulanyi nzirange Bajjo talintuuka nzira kyogera ku TV sida kyemanja Katonda sijja kweyita mugaga sijja kweyita mwavu naye amukonti bisajja bikulu biri awo bifeeriya ne bifeeriya nnyo siwa nokubyogerako mbambi yabi kubanga tabyogera ku YouTube nerabiwa emmere yabi ku YouTube sola biwa mmere ku mainstream mbambi yabi ekimu kirina enkanyanya kyakulanga amatama gange enkanyanya zaddugala ziringa Facebook nkugamba nti kitwala bamasiikiini abatasobola kukola nti Besigye talina kyakoze kitwala basirusiru okukola nti Kyagulanyi talina kyakoze eki nti kkiriza Uganda Besigye kekabonero nga tuvudde ku muzayise Mwogerere ne tuzaako Sebaggala ne Besigye nti Besigye ye foundation ya Kyagulanyi musiimo olwekyo omuntu yenna avuma Dr. Besigye aba akolera Museveni nti Besigye abajjukira obulungi Kyagulanyi yamukwatira endongo n'agimusuliramu awaka Besigye is not who motivated Kyagulanyi ne Kyagulanyi alina bamotivated Kyagulanyi bw'aliggwako n'abanga Besigye respect Kyagulanyi is a legend Besigye is a legend tosobola kuyimbira ku internet n'oyiwandusu era ngenda kunoonya Kyagulanyi ne wayiswa mufunira kimanyi mundamu njagala mukole struggle nga yamategeevu kubanga mwabakulembedde struggle Museveni bambega ba Museveni babeekwekamu ne babakozesa akabonero kamu kubawaananga buwaanyi omuntu ajja neyewanyisa Kyagulanyi nga yagala kukuba struggle yagala kaadi sina kaadi ng'oli kwafunira views babba abantu ebweru ebikabira ku internet nga babiweereza obusente ebweru nga kirina kweyogeza nnyo ku struggle okulowooza abantu nti kya struggle kumbe kimbega kya Museveni tosobola kumanyira Kyagulanyi mu struggle tosobola kumanyira Semwogerere tosobola kumanyira Besigye tosobola kumanyira Sebaggala ng'olina amagezi kale Museveni abalebye okugjako fine naye bapulezidenti basobola bagezezaako kyebakola ki kale naawe yasambirayo wembisu ku social media tandikiraawo ajje Museveni okugjako Obote tiyamala kuvuma Obote Museveni yawanga Obote ekitiibwa tiyagenda ku social media kwoggana nti Obote embega nti amini mbega w'Obote akaba kabonero ka siyaasa Museveni yamasteringa enkola eyo tize Bajjo osobola okujjako nenekubya Besigye nenefumya Kyagulanyi nga nkolera Museveni kati bannayuganda bwe bagezigezi ng'abaana b'omusota emisege egibalimu mingi ate nga gyefuula nti giri mu nnaku yammwe ng'ate gyo giri ku peroolo
kizibu nupu kyesinza okufuna nti abasirusiru abagwagwa bekwese mu nupu nga befula nti bakyukakyuka omuntu atasobola kukyusa wadde akasiriŋŋanya akamu omuntu atasobola kuleeta muntu omu kwegatta kusitula ng'aba alina makuluki kino kya Dr. Besigye kiteekawo aba opposition tebafuna obweraliikirivu tebalina kibweraliikirivu bagenda kufuna aba opposition mulina kuba namagezi nti Besigye waba akutedda election eyo naye kwata awalala wabayo ne muntu akwata awalala Kyagulanyi akwata awalala Nambeshe akwata Museveni tulinda muvumba ngatira bintu byanyambirako kwata awalala nkwata awalala tosobola kujjako Museveni ng'oli bw'omu era buli muntu aleta message eyawulayawula mu opposition abamulabe wa opposition omuntu ajja kuno ku TV nga yagala Kyagulanyi ayawukane ne Besigye ayawukane ne Lukwago ayawukane ne muntu ye mulabe mwe biza Uganda muzukuke nammwe temumenya temusasula nkoye bagambanga bane nembabuulira ninganza abazaala mulete uniting message Besigye Kyagulanyi muntu Lukwago mwegatte musobola okuteekawo single candidate nga tugeragenda mukalunga emmanduso Besigye Lukwago mukolana ayaswe wagire Kyagulanyi omuntu oba batulagire Besigye batulagire Lukwago sijateeka nti balina kufulonti sio gyali bakoze United Forces of Change leka tere ebigambo ne bapozi nabo balinga baana